tubuzayo dakika 5 kutuuka ku lwale yaffe mutusindike eno okuweza essaawa 2 essaawa ziri 11. Avuddemu mu mmotoka weekuumireko ku Map Media, weekuumireko ku Map Media TV. Avuddemu mu mmotoka network ekisumbuwa. Network bwe tuvaako tujja kulikodinga. Banange tuliziganye abapoliisi tuli mbategeeza tubulayo dakika 5 okutuuka ku lwale yaffe. Bagala tusindike eno gye twala essaawa 2 okutuuka ssaawa ziri 11. Officer, please be reasonable. You are breaking the law. Tetulina kikyamu kye tukoze, yemwe muli mukola ebikyamu. Tubuzayo dakika 5 okutuuka ku lwale yaffe mutusindike eno okuweza essaawa abayisemu agane entambulawo agadi addukawo bwatyo muyite Kyagulanyi ekisenta tulina omukisa Mukama gwatuwadde, tulina omukisa Katonda gwatuwadde okukyusa ensi yaffe n'okukyusa obulamu bwaffe ffenna, okutereza byonna bireme ebyakyama. Baganda bange mwetunuulire, muli bavubuka abato n'abato, tuli mu nsi engadda. Kumu abantu b'e Kasanda tulina muntu gwe tewali muntu asobola kugamba nti Uganda njavu. Eno Uganda etudde ku golodi. Bwembeera mu Amerika obanga ndi mu Europe nengamba omuntu nti ewaffe, bwembeera Bulaaya nengamba omuntu nti ewaffe, omuntu aba mu nnimiro ng'asima n'atema golodi tebakikira. Kati olunaku lwaleero bwe tubadde tujja wano batutegedde nga tubuzaayo eddakiika nga 10 oba 5 okuweta okujja wano, ne batugalira eri ne bagamba tugende twetoloole. Nga gye tulina okwetoola kigenda tutwalira essaawa 2 okutuuka wano, kitegeeza kati 11:30, kitegeeza tubadde tugenda kutuuka wano ssaawa meka? Ssaawa 1:30 nga lwali yawedde edda. Kino ekintu bazzenga bakikola, era bwe tutuuse ne mbagamba ofiisa lino ekkubo lya muntu wa bulijjo, nange ndi mu Uganda. Puroguramu yaffe egamba tulina campaigningira wano, tewali tteeka lyetumenya kuyita mu kkubo ne tujja ne tugoba luutu, ate nga bakkiriziganyiza ne ba agenti baffe tetugenda kuyitaawo. Ne bagaana, ne mbibuuka, ne mpitawo, ne bannange ne babibuuka ne bayitawo. Bakubye abantu emiggo, batomedde abaana, bakutte buno obuuma bwe bayita teeza oba amasannyalaze ne babukubisa abantu, ne babukubisa ono Simaya n'abawanuka, ne babukubisa ono omuwala, ne babukubisa Pavladito ne bakandidate be tubadde nabo. Bino byonna nga bigenda mu maaso baganda bange, bino byonna nga bigenda mu maaso nga mwami Byabakama atunudde yakulira akakiiko k'ebyokulonda, bino byonna biraba nga bigenda mu maaso.
I want to address this in English so that everybody gets to understand what I'm talking about. Omar El Bashir ye yalinga wala Museveni sente tachali ku buyinza tebaleeta mundu abantu be bamujjako. Hosni Mubaraka kati alina mukomera tebaleeta mundu abantu be bamujjako. Mubalabe bannakyemalira bonna kati mumuuza tuba tunamujjako ki ekiddako. Ekisookera ddala twagala okugoba nnakyemalira ng'ate tumaze n'okulonda omukulembeze. Kati mbuuza oyo omukulembeze agenda kukola ki? Agenda tuwa sente? Kuba mbalaba biraba nnyo ne bagamba okay Museveni atuyisiza bubi naye Kyagulanyi Mwanajja mbuyinza agenda kuwa sente. Amawulire amabi tisiina gwe ngenda kuwa sente enkalu. Naye amawulire amalungi mugamanyi nti bwe mundabako wano kitegeeza mulaba koolaasi mu nguudo zammwe zino zonna. Baganda bange bwe They say Mr. Byabakama and the Electoral Commission that he leads, they claim this is supposed to be a free and fair election, but we are not even allowed to use the public roads. We are deliberately being blocked by the police and military from accessing our rallies. I want Mr. Byabakama and this commission to answer to us and tell us whether only Museveni and his agents are the ones supposed to use the public roads. And I want to put Mr. Byabakama on notice, and to put the police on notice, and to put every Ugandan on notice that we are going to be non-violent, but we are going to exercise our civil right in. If you don't want to compete with us, call off the election. I also want to inform the nation and to inform the world that we have information that Museveni regime is planning a massacre on us. They are planning to provoke us, only that we have not yielded to their provocation. They are trying to kill people like they did on the 18th and 19th of November 2020 in order to intimidate the people of Uganda from coming out massively and voting the regime out. Amawulire ge twategeezeddwa tuyama njagala mupulirize bulungi twategeezeddwa tibateekateeka okutirimbula abantu bateekateeka okutemula abantu bino byonna byolaba bakola bagezaako okufuna kebeesonsa bafune ensonga lwaki batutemula. Njagala okutegeeza mwami Byabakama, njagala okutegeeza akakiiko k'ebyokulonda, njagala okutegeeza gavumenti ya mwami Museveni, njagala okutegeeza abantu bonna nti tugenda kusigala nga tuli non-violent, tugenda kusigala nga tuli disciplined, nga tuli bampisa, naye tetugenda kugondera biteekateeka, tugenda kukozesa eddembe lyaffe erituweebwa ssemateeka, tugenda tambulira ku nguudo, tugenda genda twogera n'abantu, tujja kutuuka buli wamu we tulina okutuuka. Mwami Byabakama, bw'obanga olowooza ti abantu nga ffe tetulina kuvuganya Museveni obululu. They say Mr. Byabakama and the Electoral Commission that he leads, they claim this is supposed to be a free and fair election, but we are not even allowed to use the public roads. We are deliberately being blocked by the police and military from accessing our rallies. I want Mr. Byabakama and this commission to answer to us and tell us whether only Museveni and his agents are the ones supposed to use the public roads. And I want to put Mr. Byabakama on notice, and to put the police on notice, and to put every Ugandan on notice that we are going to be non-violent, but we are going to exercise our civil right in. If you don't want to compete with us, call off the election. I also want to inform the nation and to inform the world that we have information that Museveni regime is planning a massacre on us. They are planning to provoke us, only that we have not yielded to their provocation. They are trying to kill people like they did on the 18th and 19th of November 2020 in order to intimidate the people of Uganda from coming out massively and voting the regime out. Amawulire ge twategeezeddwa tuyama
tibateekateeka okutirimbula abantu, bateekateeka okutemula abantu. Bino byonna byolaba bakola bagezaako okufuna kebeesonsa bafune ensonga lwaki batutemula. Njagala okutegeeza mwami byabakama, njagala okutegeeza akakiiko k'ebyokulonda, njagala okutegeeza gavumenti ya mwami Museveni, njagala okutegeeza abantu bonna nti tugenda kusigala nga tuli non-violent, tugenda kusigala nga tuli disciplined, nga tuli bampisa, naye tetugenda kugondera biteekateeka. Tugenda kukozesa eddembe lyaffe erituweebwa ssemateeka, tugenda tambulira ku nguudo, tugenda genda twogera n'abantu, tujja kutuuka buli wamu tulina okutuuka. Mwami bw'abakama, bw'obanga olowooza ti abantu nga ffe tetulina kuvuganya Museveni, obululu busozeemu. Naye bwe muba temugyewo okulonda, tujja kwesimbawo, tujja kutuuka ku bannayuganda, ate bajja kulonda, ate tujja kakuŋŋaanya, ate tujja kakuuma, bwe mugezaako okubba tujja kabanja, bwe munatumanyira tujja